Mu linnya lya Paatri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abooluganda mwasibye mutya? Kansubire mwasibye bulungi. Mbaliriza mu puroguramu amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Omukama Katonda oyo olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde. Okwagala kw'atwagadde bannange, Omukama atwagadde, Omukama atubeereddewo, Omukama atuyambye. Watannatuuka mubeere bagumu, ali mu kkubo ajja. Tetonda wena tutambudde obubi, tumusaba tukwatire ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe. Kigambo wa Katonda gwe tugenda okwebulirirako olunaku olwaleero avudde mu 1PETER omutwe gwa 3 olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'11. Omutwe: omukisa mu kifo ky'okukolimira. Owooluganda, obadde okimanyi nti kirungi nnyo era kiweesa obubonero ewa Katonda ko n'omukisa okusabira abatukola obubi okusinga okubakolimira era n'okubaagala okusinga okubakyawa, kubanga tulaba ng'okwagala kuwangula obubi. 1PETER omutwe gwa 3 olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'11 wagambye bwe wati: abatawalananga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanananga ebyo, abasabiranga omukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa mulyoke musikire omukisa. Kubanga ayagala okwegomba obulamu n'okulaba ennaku ennungi, aziyizenga olulimi lwe mu bubi, n'emimwa gye giremenga okwogera obukuusa, era yeewalenga obubi, akolenga obulungi, anoonyenga emirembe, agigobererenga. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Kigambo wa Katonda tumuwulidde bulungi. Akwatagana ku butakola livengi, obutasasula kibi na bubi, oba okuvuma n'okuvuma. Nti omuntu akuvumye naawe n'osalawo omuwalabule. Leero bwe kisanga ng'oliko ensonyi, kikuwaliriza n'okusooka okunywa akenge, otekemu ak'olulabyo, ogende omusasagule, omwaseyase mu Luzungu ne mu Luganda. Amiina. Nti oli akoze omwana we obubi, n'ogamba naawe owuweka omukole obubi, tosemba nakyo. Mulina n'enjogera egamba nti tosobola kubeera luuza. Amiina. Ono n'ayagala bbaawo, naawe n'ogamba k'ogende weetege owuwe. Kigambo wa Katonda atugambye tetusasulanga bubi olw'ekibi, tusasulenga obulungi olw'ekibi, obulungi buggyewo ekibi. Amiina. 1PETER omutwe ogwokusatu olunyiriri lw'omwenda okutuuka ku 11 olw'11 ekwata ku kwanukula ekibi oba ekizibu n'omukisa oba n'ekisa, n'obuteesasuza. Tetulina kwesasuza bantu, gundi yankoze kino nange kamukole kino. Amiina. Ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki? Tezaaka. Okusinga okuddamu ekibi mu kibi. Bwe tusabira omukisa abatukola obubi ne tutabakolimira, naffe tulonda omukisa omunene okuva eri Mukama Katonda. Amiina. Mu vase y'e10 atulagira okwefuga. Fuga olulimi lwo wa Luganda n'emimwa gyo, weewale okwogera obubi, evil speeches, weewale obulimba. Olulimi lutonzi muganda wange. Osoma Proverbs omutwe gwa 18 olunyiriri lwa 21. Ky'oyogera kituukirira. Bangi babonaabona because baakolimirwa na lulimi. Wano tulaba self control and self examine. Sengejja ebigambo byo by'ogenda okufulumya mu kamwako, oba tewali gwe bigenda kukosa.
Bangi bakyawagana ne bannaabwe olw'ebigambo bye baawulira ebyaboogerwako. Bayibuli eyogera mu James omutwe ogusooka olunnya olw'19 okutuuka ku lwa20 nti tube bangu bakuwulira, tulwengawo okwogera, tulwengawo okusunguwala. Amiina. Bangi babonaabona lwa bigambo ebyali evil ebyaboogerwako, nga byayogerwa jjajja, nga byayogerwa nnyina, nga yali kitaawe, bbaawe, mukyala we. Amiina. Ebigambo ebyayogerwa ssenga nti gwe tolifuna w'otuula, toliba na mirembe. Amiina. Omwana n'abeerawo nga lisitagana nti n'addibira ku luggya olw'ebigambo bya ssenga. N'abulwa omusajja amuwasa, n'abulwa emirimu egy'okkola. Bw'agezaako okufuna omusajja bambi n'abulwa ezzadde. Bw'agezaako okufuna olubuto lw'afuna lwe luvaamu. Beebo b'osanga nga buli wasa application okwefunira ku mulimu nga tebamwanukula. Bwe babeera nga bamwanukudde amalayo ennaku 3 ku kasobi akatono bambi ne bagoba olwa evil speeches ze bakozesa ku bulamu bwe. Ebikolimo ebyo ne bibeera nga bimutambulirako ne bimugoberera everywhere gy'alaga. Mukama atugambye mu 1PETER omutwe ogw'okusatu-10 weewale okwogera obubi, fuga olulimi lwo n'emimwa gyo. Amiina. Beebo b'osanga nga ne bwagezaako okugenda ebweru bambi be babasanga ennyumba embi ezitaliimu mirembe, nga ne bamusasula akasante ke okukasindika ewaabwe nga nako bakalya. Beebo b'osanga nga beekyawa. Beebo b'osanga ng'avuddeyo na ngalo nsa, atuuka ku extent eyeetuga, extent eyeewa obutwa, extent ey'okwewaŋŋangusa, n'abula. Amiina. Beebo b'osanga nga beewambye olw'embeera nga yamusukkako. Kigambo wa Katonda ayogedde ku bulimba. 1PETER omutwe ogw'10. Owooluganda weewale okulimba. Buli lw'olimba oba omenya etteeka lya Katonda namba 9 erigamba nti olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Okulimba kuli prohibited mu mateeka ga Katonda. Okulimba kitwaliramu okuvvoola, kitwaliramu okuwaayiriza, okwogera ebyakalebule. Amiina. Okusirandalinga ku bantu n'oyogera ebintu ebitaliiko mutwe n'amagulu. Amiina. Emimwa emirimbo tulaba nga gya muzizo eri Katonda. Leviticus omutwe ogw'19 olunyiriri olw'11 temulimbanga so temukiitinganga. Amiina. Bangi tulimba okweggyako emisango, abamu ne tuwaayiriza okugiteeka ku bannaffe. Bangi babonaabona olw'okubeera obujulizi bwe twawa obw'obulimba. Abasazi b'emisango, abantu bangi basibiddwa, naye ng'ekituufu mukimanyi. Bangi amataka gaabwe gawambiddwa ku biwandiiko ebiri fake naye nga original muziraba naye nga muzigaanye. Bambi ne bakomekkereza nga bali mu exile. Omuntu eyali alina amaka ge, eyali alina famire nga bali mu ssanyu, ne babeera nga tebalina wa kusula, nga tebalina wa kulya, anti n'emmere mwagisenda. Butuufu nga beebaka mu tenti, abalala nga beebaka ku mbalaza z'abantu. Amiina. Revelation omutwe ogw'22 etugamba nti buli omu ajja kusasula ng'omulimu gwe bwe guli, era teweerabira gye kiggweera. Revelation omutwe ogw'21 olunyiriri olw'8 egamba nti all liars shall have their part in the lake of fire. Brothers and sisters, it is high time we repent.
ebyama by'okuma ku mutima gwo. Proverbs omutwe ogw'okuno-23 etugamba onyiikirenga nnyo okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo ez'obulamu. Ebyama by'olina ku mutima gwo ebyo bye bifuga ekkubo lyo. Mujjukire mukama akebera mutima. Ate naawe wekimanyi toyinza kwerimba ku by'okola. Amiina. Twewala obulimba. Abaami n'abakyala mbatumirako wamma ggwe nga ne ku off ova ewaka n'obagamba nti ogenze kukola. Abaana abato. Kigambo wa Katonda mu Matayo 18 omutwe ogw'e18 olunyiriri olwokusatu ku lwokuna. Mutwegombesa era mutwesiimisa. Naye ate mmwe abamu bye mukola oba oli awo muyinza n'okukozesa abantu abakulu ensobi kubanga mulina ne experience mu kulimba. Tikyakutumya emitwalo 5 gyattuwa omuzadde omugambye emitwalo 10. Mulimba ne mukubisa namu kati okulimba mukukolera ku bibalo. Amiina. Bwe tweyongerayo 1 Peter omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'11 atugambye noonya okugoberera emirembe. Amiina. Awali entalo tewabeera mirembe era tewali ddembe. Awali ennyombo, awali empalana tewabeera mirembe. Awatali ssanyu tewali mirembe. N'olwekyo Pawulo atujjukiza mu 1 Peter omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'17 nti okukuuma obujulirwa bw'Ekikristaayo wakati mu bizibu atuwa emisingi kwe tulina okuyimirira. Ekisooka okwagala. Kuwangula ekibi bw'osoma Romans 12:21. Okusonyiwa. Amiina. Kyetaagisa nnyo Matayo 6:14-15 waluganda bw'otasonyiwa naawe obeera weesiba. Ate bw'oteenenya n'ofa nga teweenenyezza ogenda kuba tokyalina chance edda kwenenya. Omuntu afudde oba tokyasobola kufuna chance kudda kukola kye tuyita amends oba tokyasobola kudda kutereeza byasoba. N'olwekyo chance ogirina nga okyali mulamu. Sonyiwa naawe osonyiyibwe. Obulamu obutukuvu bulaga empisa za Katonda. 1 Peter 3 omutwe ogusooka okutuuka ku lw'21 atugambye okusaba. Ddamu weenenye ensobi zo. Fukamira amaaso ga Katonda omugambe mukama neetonda. Naye noona amaaso go ne maaso ge naye nsaba kisa kyo. Amiina. Mukama wa kiseera awulira. Weewala ebigambo ebivvoola. Weewala okwogera obubi. Weewala okulimba. Munoonye engeri gye muyinza okumalamu enkaayana mu mirembe. Mutuule through mutual discussion mwogere ku nsonga ezibatawaanya. Amiina. Musobole okwewala okuleeta obulabe ku bantu. Mulekewo emirembe. Amiina. Ebibi tubiwangule na bulungi. Ingero 15:1 okuddamu okulungi kuggyawo obusungu. Amiina. Anti atugambye mu 1 Peter 3:16-17 era ani anaabakolanga obubi bwe munaanyiikiranga obulungi? Bakubuuza ani? Tewali. Naye mutukuzenga Kristo mu mitima gyammwe okubeera mukama wammwe. olw'16 nga mulina omwoyo omulungi ogw'ebyo bye baaboogerako obubi balyoke bakwatibwenga ensonyi abavuma empisa zammwe ennungi.
ez'Omukristo. Amiina. 17 atugambye nti kubanga kye kisinga obulungi Katonda bw'ayagala mu kwagala kwe mmwe okubonyaabonyezebwanga nga mukola obulungi okusinga nga mukola obubi. Bayibuli eyogera etya mu Luka omutwe ogw'omukaaga olunyiriri lwa 27 okutuuka ku lwa 28 nti mwagalenga balabe bammwe so temubakolimiranga. Amiina. Omuntu akukola obubi gwe mukole bulungi, akukolimira gwe musabire, gw'oloota eba ewa Katonda. Kigambo wa Katonda kamukomye wano era ng'abadde akwatagana ku butakola livengi, obutawoolera ggwanga, obutasasula kibi na kibi naye ekibi tukisasule n'ekirungi kubanga obulungi tumaze okulaba nti bumalawo obubi. Akuma takumira mpeera. Kigambo nomuteeka mbwa Katonda obusatu wetu, Katonda Patri, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Nsaba batukeko ate mujjemu ekyokuyiga in Jesus Christ mighty name. Amen. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abakristu baganda bange, nsookera ddala okwebaza Omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde, ate era twenenya olw'ebibi byaffe, olw'ensobi zaffe ze tukola mu kumanya, mu kutegeera. Atusaasire kubanga ye musaasizi ate era asonyiwa ne yeerabira. Ate era tumukwasa ne bannaffe abalwadde abasaasire bawone. Era twongera okumusaba atufuule ebitukuvu ebituukiridde mu maaso ge, tumuweereze mu mazima ne mu mwoyo. Amiina. Bakristu baganda bange, mbaaniriza mu kanyomero kaffe ak'okumakya obadde okimanyi nti Kigambo wa Katonda avudde mu kitabo ekya Yowaana omutwe ogw'16 olunyiriri olwa 32 okutuuka ku lwa 33. Agamba bw'ati: Laba ekiseera kijja era kituuse, mwenna lwe munaasaasaana, buli omu n'addayo ku bibye, ne mundeka nzekka, kyokka sijja kuba nzekka kubanga Kitange ali wamu nange. Mbategeeza ebyo byonna mulyoke mube n'emirembe mu nze. Mu nsi muno mujja kubonaabona naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Amiina. Bakristu baganda bange, Yezu yakimanya nti ebintu byonna bijja bbeerawo. Okubonaabona kujja bbeerawo, okuyigganyizibwa kujja bbeerawo, naye yagumya abayigiriza ng'atulaga nti ye kye kiddukiro kyaffe. Mu ye mwe tuddukira ne tufuna emirembe. Bangi tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, mu kuyigganyizibwa okw'enjawulo, mu bizibu eby'enjawulo, naye singa tusitula okukkiriza kwaffe ne tukuteeka mu Yezu, ne tumuwa byonna ebitukaluubiridde mu bulamu bwaffe, embeera zonna enzito ne tuzimukwasa waali kubanga ye atutegeeza era atukuutira nti mpangudde. Tugume emitima gyaffe kubanga ye yawangula ensi. Ensi yagiwangula, yawangula omulabe omubi Sitaani, yawangula ekibi, yawangula endwadde, yawangula obwenzi, yawangula obulimba, yawangula byonna ebikyamu byonna by'omanyi yabiwangula olw'okuba atwagala nnyo ffe tusobole okubeera n'emirembe nga tuli wamu, nga tumukkiriza mu mutima gwaffe, tusobole okubeera n'emirembe, tubeere n'essanyu erijjuvu senga tumuwa obulamu bwaffe. Yakimanya nti tujja saasaana, buli omu abeere ku bibye. Ensangi zino tusaasaanye ate era buli omu ali ku bibye. Twerabidde Kristu, twerabidde Yezu, buli omu ali ku bibye. Oli afa kimu ssente, nfunira wano, wali ekifuna w'alaga. Baabo bagenze mu njigiriza ennyingi ze batamanyi na gye ziva ne zibaleetera okukola ki?
okubula ne zibaleetera okuva Katonda ne zibaleetera okwerabira Kristo naye Kristo atulaga nti ye ali wamu ne kitaawe ow'omu ggulu bali kimu atulaga byonna ebigenda mu bulamu bwaffe byonna ebitambulira mu bulamu bwaffe abimanyi tuddukire gy'ali tumuwe obulamu bwaffe tumuwe famire zaffe tumuwe spiritual growth zaffe tumuwe emitima gyaffe tumuwe byonna bye tulina tubiwe Kristo tunyoonye okwagala kwa Kristo tunyoonye amaanyi ga Kristo tumanye ebyawandiikibwa tuggulewo amaaso gaffe ag'omwoyo tumunyoonye tuleme okwesigama ku bintu by'ensi ebitaliimu tuleme kubeera ku byaffe nga twenyoonyeza okuba abagagga naye ng'ate tulina abalala betunyigiriza betukosa nga tumenya ekigambo kya Katonda nga tuvvoola Katonda nga tukola ebikyamu ng'erinnya lya Katonda tulirinnyirira twesige ye ebyo byonna tubireke tunyoonye tumunoonye abeere mu ffe atuule mu ffe okubonaabona ne kunajja atugambye ye yawangula ensi tunyoonye emirembe gya Kristo tunyoonye okwagala kwa Kristo bwe kunaatubaamu tujja funa emirembe tujja laba nga buli kimu kitambula bulungi tujjukire nga bulijjo nti ye yawangula ensi yawangula endwadde yawangula byonna ebitukaabya byonna bye tuyitamu byonna yabiwangula tumukwase byonna ebyaffe amiina abakristu baganda bange nsigadde nze musomesa Brenda okuva mu Jesus is our Savior mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu amiina mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu amiina bakristu baganda bange sookera ddala okwebaza omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde nze naawe n'atukuuma mu lunaku luno nga tuli balamu n'atutuusa saa zino nga tukyali balamu tumwebaza ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza oyo asukkulumye entegeera zaffe zonna era atuwa amagezi atuwa emirembe atussaamu okwagala mu ffe ne twongera omwagala n'omusinza n'omutendereza ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza ate era tumukwasa ne sisita waffe Jane yafiiriddwako taata we omukama amunyweze kubanga ekiddukiro ky'abanaku abeerawo obbabudaabuda abeerawo obbeera nabo era sisita Jane toli wekka Yezu waali naawe era tumukwasa ne famire yo agikuume agigumye abawambaatire ate era tumukwasa n'omwoyo gw'omugenzi taata amulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako amukkirize atuuke ewuwe ewakayakana mu kitiibwa mu bwakabaka bwe ate era tumukwasa n'emyoyo gy'abagenzi bonna abava mu bulamu bw'ensi nga baali ba Kristo nga baagala Yezu ayi omukama bawe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire bateekere emirembe amiina ayi omukama bawe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire bateekere emirembe amiina ayi omukama bawe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire bateekere emirembe amiina emyoyo gy'abagenzi omukama agikwatibwa ekisa agiwa ekiwumula eky'emirembe amiina bakristu baganda bange mbaaniriza mu pulogulaamu yaffe amaanyi gali mu kigambo kya mukama waffe Yesu Kristo kigambo wa Katonda owaleero avudde mu kitabo ekya Yowaana omutwe ogw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'27 agamba bw'ati temukolerera mmere eggwaawo wabula munoonye emmere ebeerera era etuusa mu bulamu obutaggwaawo omwana w'omuntu gy'alibawa kubanga kitaawe w'omwana amusizzaako akabonero amiina abakristu baganda bange Yezu atugamba nze naawe nti tetukolerera bintu biggwaawo tatugamba nti tetukola nedda era ayagala abantu abakola naye tukimanye nti bwe tuba tukola tukulembeze obwakabaka bwe mu maaso n'ebirala biddeko
kubanga eno ensi gye tutambuliramu, gye tulimu, gye tubeeramu, ebintu bye tukolerera biggwaawo. N'obeera n'obugagga, n'obeera n'amayumba ameka, biggwaawo. Naye kyatutegeeza tukolerere eyo emmere ey'olubeerera etutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Emmere Yezu yeeyogerako nga y'emmere ey'obulamu. Bajjajja baffe ab'edda baalya mmano ne bafa, naye ye gwe mugaati ogwava mu ggulu, era nga mugaati mmere ddala, n'omusaayi gwe kyakunywa ddala. Atugamba tunywerere mu ye, tumwagale, tuwulirize ekigambo kye. Buli awuliriza ekigambo kye n'akikwata n'akissa mu nkola taliraba kufa, wabula anaabeera n'obulamu obutaggwaawo. Buli we tukkiriza Yezu ne tumutambuliramu, ne tukola by'ayagala, ne tukola byonna by'atulagira okukola, ne tubikozesa n'omukwano, n'abeera mu ffe, naffe ne tubeera mu ye, ajja tuwa obulamu obutaggwaawo obw'omu ggulu. Gwe mukkirize nti ye mukama w'obulamu bwo, ye musumba wo, abeera ajja kuwa obulamu obutaggwaawo. Bakristu baganda bange, tetwesiba ku byansi, amalala g'ensi tegatutwala, wabula tunywerere ku kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye mmere ey'obulamu, ye mmere ey'omwoyo, eriisa omwoyo gwaffe, ne tukula mu mwoyo nga tulina ekitangaala munda mu ffe, ne tukula mu mwoyo ne tubeera abatukuvu abatuukiridde mu maaso ge. Abakristu baganda bange, mbasaba nze naawe bulijjo tugoberere Kristu, tutambulire mu makubo ge, kubanga ye mmere etaggwaawo, bwe bulamu omuli obulamu bwe twetaaga, nti ne we tufa tusigala nti tuli balamu. Omwana ye yamuteekako siiru, buli ky'ayogera ye y'aba ayogedde. Mukama ali mu ggulu y'aba ayogedde, byonna yabikwasa omwana, okutuuka ewe tulina kuyita mu mwana. Nze naawe tunyiikire okwesiga Yezu n'omukoowoola mu bulamu bwaffe, ayingire afuge, tuve ku by'ensi, tuleme bissaako mwoyo, wabula tusinge okwagala kigambo wa Katonda, okunyoonya obwakabaka bwe okusinga eby'ensi. Amiina. Mbaagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi. Nsigadde nze musomesa Brenda okuva mu Jesus is Our Saviour. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.